Okuva ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde kkooti ensukkulumu luyakatyemulanga abantu ba bulijjo be batalina kukozesebwa mu kkooti y'amagye n'abalinayo emisango gitwalibwe mu kkooti z'abantu ba bulijjo wabaddewo okutya oba nga kino kinaateekebwa mu nkola. Mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero ensonga eno yeesoose mu ddiiro. Amyuka omukuza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayebwa bw'asabye ssaabawolereza wa gavumenti Kirwowa Kiwanuka annyonnyole gavumenti bw'etuuse ku nsalawo ya kkooti ensukkulumu. I received many colleagues giving me calls wanting to get an update on issues to do with the recent ruling of the Supreme Court. Wano ssaabawolereza wasinzidde n'ategeeza nga gavumenti bwetandise enteekateeka okussa ekiragiro kino mu nkola wabula ng'ebirina okusooka okukolebwa. Kuliko kkooti y'amagye ng'eri wamu n'ekitongole ky'amakomera nti balina okuleeta olukalala lw'emisango gyonna egy'abantu ba bulijjo ababadde bawozesebwa mu kkooti eno okukola enteekateeka egitwala mu kkooti za bulijjo. Kkooti y'amagye erina okuleeta olukalala lw'emisango egyazzibwa bannamagye nga girina kukozesebwa mu kkooti za bulijjo. Ssaabawabi wa gavumenti asabiddwa okwogerezeganya ne kkooti y'amagye konna UPDF okukola ku misango egyasalwa nga girina okuddamu okuwulirizibwa mu kkooti ezisaanidde. Ekitongole ky'amakomera kisabiddwa okugira nga kikuumye abasibe bonna okutuusa ng'ebyogeddwako waggulu bimaze okuteekebwa mu nkola. Minisitule y'ebyokwerinda n'ab'ensonga z'abaazirwanako basabiddwa okutandika okulowooza ku ky'okukola ennongoosereza mu tteeka lya UPDF okusinziira ku kuwabula kwa kkooti ensukkulumu. I have also written to the Honourable the Chief Justice and requested the Honourable the Chief Justice to advising him that we have commenced the implementation of the court orders and sought for advice on the person with whom the DPP should liaise for purposes of effecting these orders. Ebigambo bya ssaabawolereza wa gavumenti bijja ababaka bangi mu mbeera nga bagamba nti kandi bakagenderere okulemeza abantu bano mu kukomera nga beekwasa ensonga ezitaliimu. The learned Attorney General understands this very well. What he is trying to do is trying to delay substantive justice. The orders are as clear, and that court-martial, in my understanding, has not been disbanded. What I'd expected today or yesterday was for the court-martial to sit and say, we are now discharging all these persons that were before us, that at that time we thought we had the authority to try them. Release of prisoners, including Dr. Wesigi, who is in Ruzira now illegally, because there is no detention warrant. There, the DPP is realizing I have written to Supreme Court. Why didn't you render the same advice to the court martial that continue working as I liaise with the Supreme Court? Abalala bagamba nti ssaabawolereza wa gavumenti si yasaanidde okussisa ekiragiro kya kkooti mu nkola olw'ensonga nti omusango ogwasaliddwa ye yali aguwakanya. Twamuwangula mu kkooti ng'Abannayuganda ate ye teyayagadde nti civilians bave mu court martial. N'olwekyo oyo tasobola kugendera ku speed eyi kkooti eyagala oba ffe Abannayuganda gye twagala. Kubanga olaba agamba tumuwa obudde ayite mu processi ayite mu systems tayina spirit ey'okukola ffe kye twagala. Bagamba nti byonna ebiri mu kukolebwa kati bikontana ne ssemateeka okukumira omuntu mu kukomera mu bukyamu so nga okusinziira ku ssaabalamuzi ekiragiro kye kyali kirina kukolerawo. Kkooti ensukkulumu yagambye nti emisango gino egiri mu court martial girina kuyimirizibwa, girina kkomba. Kakati kiba kitegeeza nti General Court Martial abantu bano erina kubata bunambiro. Ekisingiza okuntabula nze nti awadde muzeeyi by'abashiija amagezi nti abantu abo agirenga abakuuma nga bw'alinda kiba n'amubuulira kuba we batuuse n'okussa mu nkola. Warrant omuntu yenna gwe basiba babaako ekiragiro ekigende ewa mukulu omukuumi w'ekkomera nga kimugamba nti oyo mutereke oba mukuume okutuusa ku lunaku bwe luti. Kkooti y'ekiragira. Tewaliiwo kiragiro kyonna kya kkooti kikkiriza mwami by'abasijja okukuuma omusibe agwa mu mitendera egyo.
kyokka waliwo ababaka abamu abategeezezza ng'abasibe batasobola kumala gateebwa nga nabwe kityo okuwabula kwa ssaabawolereza wa gavumenti kulina okuweebwa ekitiibwa. The court did not say release, say immediately seize and transfer. Now, the process of transfer is a process. Because we do not expect them to implement the court order in a manner that will cause chaos. Kati tekimanyiddwa ddi abantu abali mu kkomera olw'okusindikibwayo kkooti ya magye lwe banaateebwa newankubadde bba abantu baabwe batandise dda okusaba ekikwatako ku nninga okubata nga Ssaabalamuzi bwe yasaba. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. That all files pending